MP2B Bukomansimbi South 226 olangiridde officially kuti abuze konkoma amayuga kyogamba tunateekayo ba luzungu nze ne bwembanga ne bulijjo wemba nnonda sironda bamanyi luzungu nonda bategeera mwe mu palamenti musindikayo ba luzungu naye nga si buli ayogera oluzungu nti ategeera. Bukomansimbi si yena eri Kayemba ate Kayemba mwana wa Nyange nti bwe muvuganya tufa si yeyo gyali kyekibuuzo kyembuza kubuuzizza bw'aba gyali kinkosa ki yazaaliyo malungi kufuna mbeera kubayamba babeere bulungi. Ebisanirizo enviri olabye zitankuse ebitabo ate ebitabo wabadde wampise ku ssomero nzije nabyo gwe nninda lwonampita ndireeta ebisaanyizo ebigenda kwezimbawo ŋambireeta. Omanyi bannayuganda balina ekibi kimu buli ayogera oluzungu balowooza yasoma nnyo n'abataasoma baluyiga kaakati munoonye ffe abategeera ensonga so si bali aboogera oluzungu. Awomera enkoko talingiriza byeryo boona mpaka lulumpa saagala kumbuuza bye nasoma. Kyogamba bye nasoma bye ngenda okutwala mu palamenti oba ntwalayo bizibu byo kukiikirira. Twalayo ebyetaago byo kukiikirira kunnyonnyola gavumenti bikutawaanya so sitwalayo bye nasoma. Kati bwe mba ne keesi 3 ez'ebitabo era nze situle mpaka mu palamenti muze mwagala. Ekyo kyekyonoonye eggwanga. Olowooza mu buli obw'ebitabo ebingi yabagenda obayamba okufuna bye mwetaaga mu palamenti si bwe kiri. Nammwe abataasoma babaleke mugende bakiikirire. Oba twasomako kitono oba twasoma byonna bimalayo gwe ebyange birinde ng'ekiseera kituuse lwaki obyagala kati? Oyagala ate kali mufunye ekizibu. N'aligambye nti bajja kundoga nze bamweyala sirogebwa. N'aligambye nti bajja kunje kiki ennyo ekigenda okunnemesa. Onasobola byonna obikwasaganya bw'oyimba bw'osawula bw'oyagala politics. Kyogamba kati mbadde siyimbye wano mu mbuga teri balwadde. Waliyo abalwadde. Kyogamba Lutaaya asiba mu palamenti. Akayimba kano k'oyimbye omulembe omukuta. Kafaananye muno walukaga bw'atera oyimba n'ayimba omwaka n'agusa mu nze siyimba mu myaka eby'okuyimba nkyabirina. Obadde onoonya okugula oba okutunda ettaka oba ennyumba, okupunta ettaka lyo, okupima n'okutereeza ettaka, oba okufuna n'okukyusa ekyapa kyo. Weebuuze ku mukwano gwo Alayidde Golden Cycles Limited, bbulooka w'amayumba n'ettaka asinga mu Uganda. Tuyite wonna w'oli, obudde bwonna fe tujja kujja. Era tukubire ku masimu gano wammanga. Nooti 393 324 647 ne nooti 754 54 nooti 421. Tusangibwa ku nkulungo ya Mulago ku 2 ku kizimbe kya SM ku mwaliriro ogusooka. Tuweereza obubaka ku Alayidde GC21. Omanyi kati mmwe mulina ekizibu kimu lwe mulaba ku TV lwe luba oluyimba naye tuyina ennyimba ze mutasobola kukuba. Bwe tuyimba ebyogera ku bantu nti bali bubi Uganda enyigirizibwa temubikuba mutyo bagoba ku ma TV. Kaakati ate ffe nga tubiteekayo ku intaneti ne mu bantu ekyo olaba osobola ogende Masaka nga Nduga ayina abantu bayitirivu abawagira ennyimba ze kyokka nga bw'ojja ku leediyo owulirako ennyimba nga 5 olw'okuba nti ze ziba zitaliimu ki bye muyita ebyobufuzi. Ate n'ez'ennono tusomesa bantu kutegeera buwangwa bwabwe na nsi yaabwe naye era osangayo leediyo eboola sijja kuba tudde ku nnono. So nga mu kudda ku nnono mubaamu okulima, okuza abaana mu mpisa, okudda mu nsaba eyaffe eyadda bwe bityo. Luga omuntu wakulaba tagame nti abantu otandise obazanyira kati ku mitwe kyoyimbye kati NRM ate leero zeno. Ate baali wawuliddeko nga ngamba nti NRM nnungi nnyo. Waliwo kankugambayo ekintu kimu. Waliwo ennyimba ze twakola edda nga tukyali mu ssomero. Omanyi bw'oba osoma oba omanyi buli akwata pulezidenti mu ngalo ensi aba agiwangudde yeewa ekitiibwa. Kuba mu nsi wano ng'ogyeko Katonda mu nsi abantu be twegomba okutuuka mu maaso gaabwe ofukamireko waali abakabaka wa Buganda kabaka na pulezidenti. Naye kati
Ffe tulina ebintu bye twayimbanga mu ssomero n'ogamba bwe nnyimba oluyimba luno lujja kuba lulungi nga tomanyi nti abantu bakyawadde ensi bakyawadde gavumenti. Kati bwe tuzze twazimba ne zibeerayo kati bw'ozze oyimba ebintu by'olabye mu bantu ate nga bagamba ate kati yayimba biri ate ayimbye bino kati buli lwokuba oluyimba olwogera ku mazima agaliwo nga bazuukusa biri bye wayimba edda. Kyova olaba nti osobola okusanga pulezidenti waffe ow'NUP ng'alina ekifaananyi ng'akutte pulezidenti mu ngalo tekitegeeza mbu essaawa zino tamuvuganya biba byaliwo. Bw'olaba sisaanidde MP2B Bukomansimbi South 226 abuuze konkoma amayuga kyogamba tunaateekayo ba luzungu nze ne bwembanga ne bulijjo wemba nnonda sironda bamanyi luzungu nonda bategeera mwe mu palamenti musindikayo ba luzungu naye nga si buli ayogera oluzungu nti ategeera. Ate Kayemba mwana wa nnyange nti bwe muvuganya tufa. Kubuuzizza bw'aba gyali kinkosa ki yazaaliyo malungi kufuna mbeera kubayamba babeere bulungi. Ebisanirizo enviri olabye zitankuuse ebitabo ate ebitabo wabadde wampise ku ssomero nzije nabyo gwe nninda lw'onampita ndireeta ebisaanyizo ebigenda kwezimba oŋŋambireeta. Omanyi bannayuganda balina ekibi kimu buli ayogera oluzungu balowooza yasoma nnyo n'abataasoma baluyiga kaakati munoonye ffe abategeera ensonga so si bali aboogera oluzungu. Awoomera enkoko talingiriza byeryo boona mpaka lulumpa saagala kumbuuza bye nasoma. Kyogamba bye nasoma bye ngenda okutwala mu palamenti oba ntwalayo bizibu byo kukiikirira. Twalayo ebyetaago byo kukiikirira kunnyonnyola gavumenti bikutawaanya so situwalayo bye nasoma. Kati bwe mba ne keesi 3 ez'ebitabo era nze situla empaka mu palamenti muze mwagala. Ekyo kyekyonoonye eggwanga. Mu buli ow'ebitabo ebingi yaba agenda bayamba okufuna bye mwetaaga mu palamenti si bwe kiri. Nammwe abataasoma babaleke mugende bakiikirire. Oba twasomako kitono oba twasoma byonna bimalayo gwe ebyange birinde ng'ekiseera kituuse lwaki obyagala kati? Oyagala ate kati mufunye ekizibu. N'aligambye nti bajja kundoga nze bamweyala sirogebwa. N'aligambye nti bajja kunje kiki ennyo ekigenda okunemesa. Otasobola byonna obikwasaganya bw'oyimba bw'osawula bw'oyagala politics. Kyogamba kati mbadde siyimbye wano mu mbuga teri balwadde. Waliyo abalwadde. Kyogamba Lutaaya asiba mu palamenti. Akayimba kano k'oyimbye omulembe omukuta kafaananye muno walukaga bw'atera oyimba n'ayimba omwaka n'agusa mu nze siyimba mu myaka ebyokuyimba nkyabirina. Kola tebisaanidde owummule bw'owuliza akayimba n'ennyimba omulembe omuguta bwe tudda mu Buganda mu Luganda olutuufu omuguta kitegeeza omulambo kati omulembe omuguta kitegeeza omulembe omufu kati ate Walukaga gwe bw'olaba mu nnyimba ze alina olusobola okwenkana olwange oba okufaanagana olwange ayimba bibye era oli mmeeya ekitiibwa kya mmeeya. Kyova olaba abayimbira ebibadde mu myaka kuba nze sirina budde bwabyo nina ebyokuyimba abantu ebibaluma. Ku sayidi yange zisinga ezize kuba tagenda kuyimba byennyimba naye sigenda kuyimba byayimba. Gwe muzange wali owuliddeko Namboole? Mulimu migugu na bintu bizibu Bantu battima mulimu nono na birala Kampala aganye golaba bifaanagana. Bwe nayimba tudde ku nono nayimba lubaala aluma. Kati ate nze ndi mu bantu mbasomesa kye bayita lubaale. Be yagamba nti lubaale abaluma ate baddukira wange mbasomese lubaale kyeki. Ate yankoppa yategeera butegeezi nti yalwawo ne mmusooka kubanga ye mukulu kunze ye mukulu mu music ye mukulu mu myaka yalina okusooka okutegeeza abantu nti mwabula mukomewo eka. Kati bwe nakiyimbye naye nagamba omwana ono kyayogedde kituufu kyova olaba tuli akkamu tuli bakyali
Nduga nno oyimbye watuufu abantu balina okuddeeka. Bw'obadde osawula osabye abantu ssente ng'ate oli mukambwe nnyo n'otuuka n'ogamba mbu basinza kati biri ebirala ebyabwe ebyennono. Omanyi lwaki mbasaba ndi mukambwe? Osanga omuntu omu yakasonda miliyoni 40 mu kkanisa nga ye asula mu muzigo. Awo zanzimbira Mukama, naye nga Mukama yatonda eggulu, ettaka, amazzi n'agaawula n'akuwa omukka gw'otamanyi we gutuula. Enju eyinza omulema okwezimbira. Kyova olaba ffe tuzimbira misambwa n'amayembe ebyava mu bwakabaka bwa Katonda nga tebirina nnyumba, ate nga enjo kitegeeza malayika. Malayika kyaluwalabu na Luswayiri, ate malayika kitegeeza musambwa. Kitegeeza ffenna tusinze kintu kitya. Kati ffe kyetuva tuzimbira abatuma abo batwala obubaka eri Katonda. Kati abantu abo mbasabye ssente baziweeyo nzimbe essabo eddene. Ojja basawulira bwereere. Si kubasawula, si buli ajja mu ssabo nti aba mulwadde. Osobola okujja n'okuma ebyoto n'owaayo ekimu eky'ekkumi ky'abajjajja n'ogenda. Kubanga ne bajjajja tubazimbira. Essubi likaddiwa, amabaati gakaddiwa, tayiro zikaddiwa. Tekitegeeza nti jjajja muzimbire emmanju wa ttooyi ate ekkanisa ebeere emmanju w'ennyumba emiryango. Nga tumaliza abantu babuliye ku konsati gy'olanze. Konsati yanga 2 Ogw'omunaana wabula ate mu Gwokutaano nga biri mu Nnyanja ntandise NKIKILIRE Festival. Mu nsi yonna ebadde ndowooza mugiraba ebeera South Africa. Kakati essaawa zino eri mu Uganda. Dalina paka Kyanyanya wengenda okuteeka NKIKILIRE Festival okulaga abantu nti okujja ku nnono si kibi. Okutegeera Katonda ng'oyita mu buwangwa bwo mu lulimi lwo si kibi. Lwaki osaba mu luzungu lw'otamanyi ng'ate omanyi Oluganda Katonda lwawulira? Olina ekirala? Akatalekeka Vincent Segawa omulaba kakatalekeka. Vincent Segawa bangamba yasiramuka. Kikyo oyinza omugamba. Kale ate mugamba eki nga yasiramuka? Bw'aba yasiramuka bwe biri mulema alijja mu ssabo ne mmusabira. Ne mmutereereza empewo baze ezimutawaanya amanyi bw'obeera omuntu nga muloge. Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Money Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne odayo. Bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products. Nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako okuthika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba. Ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 14.